Anti kaakati eddalu lya mirundi mingi mwamala lumanyi bakasasiro kaakati waliwo n'omulalu w'obwongo kaakati waliwo n'omuntu ayeesula obwesuuza eddalu nga yeesuulira ku bantu eddalu kati Kabaya akola ki bw'abanga si mulalu yeesuulira ku bantu eddalu. Devicom mutunuulizi wa nsonga maneja wa Muyimbi ate mukwano nnyo gwa papa twagadde tumanye ekituufu kyeki era kyekigenda mu maaso. Anko gamba otya? Anko ndi bulungi. Ogamba otya? Omwana yanguziza ekisaati kino naye nga ani okiggyewo kisaati waliwo omwana awo ali awo ng'ogenda nga eno Zai Plaza bakayita bamuyita Musa yabinguza bino eno sente ntini kinguza $5,000. sente ntono nyingi ezo nyingi akuseera bye babitunda ani kati ogenda kugamba nkeremu wino ku makya fo kyokwebaka ate nkeera ennonda engoye kyogenda okuddako ofisaawo esatu omwana n'anywa sukaali kati otuuseeko ewaka otuuseyo nga tewali sukaali ayi kadi ali naye era nyongerezeeko nze nno simanyi nebagula kiremu munnange ogula kasawo manyi nsonga lwaki sikulaba mu kwekalakaasa neekalakasa naye neekalakasiza mu mutima anko gwe kyomanyi ebyaddala omuntu Uganda emunyiga naye kati gavumenti n'avaako etanga weekalakasiza mu mutima nze nagissaako toyagala eveeko wagamba osobola okukola ekintu kyonna ekyetaagisa gyakikola okugiraba ng'evaawo singa enaaba etuusizza nze naye naakola ki nga tennatuusa tejja kuvaonamanyi otya nti etuuse Katonda yamanyi kubanga ne mukujja nze saategera ate nejja yennyini nnyini simanyi biki byereeta so kati ekya gavumenti okuvaako n'obutavaako enjawulo ziro naye najja era tegenda kumpa wabula just kyetuyambako kiri kimu kyokka ti sisitimu ekyukamukko bweti bano abaali babbi obumbi baali bazibeeza mu nnyumba bagenda kuziggyayo mu nnyumba zijje mu bantu kati ne bano abagenda okugiyingiramu nabo babbe naye ekyenjawulo kibabba nti ate babeera mikwano gyaffe tujja kubba nabo naye nga gavumenti wano egenda okujja ejja kubbanga nti kuba mikwano gyaffe kuba naye neeriko era bebba nabo beyajja nabo kati nze ni ssaawa ya leero nga bwakete ku makya Kyagulanyi n'abeera pulezidenti nze tekirinda kisa ate kunoonya Bobi Wine era mba sirina kyemwetaaza kati nze noonya Miku Wine nze mba noonya Miku Wine nga woolaba abala banoonya Sali Musale kati nze mba noonya Miku Wine era abeera boyi wange nnyo n'ennamba ey'essimu ngikwata mu mutwe kati nze gwe mba nteekeddwa okunoonya nti ebyamaguzi byonna kati nze ngamba Miku Wine kati omanyi kyetugenda okukola Miku Wine nti ye ngeri gy'oli omuyimbi kati gamba muganda wo akulonde aba minisita waki tukisaawo ekyo ekifo kati Miki n'abeera minisita waakyo olaba nze mbeera dereva wa Miku Wine kitegedde bulungi kati awo obubbi we butandikira awo oba ne ngamba Miku Wine kati gwe kyoba okola kenzo ndo mujje ku federation gwe weesimbewo bonna abateekeddwa okulonda kubanga omukulembeze ali mu ntebe ono muganda wo kati nze nenkwata empapula za president wa federation kenzo olwo nga tumuggyeko awo obubbi we bugira buli muntu yenna ajja kubba nakubana nibabbe nnyo ekisusse ate batandika butandisi muyina olwali kati kankubuza ekibuzo anko gwe kyoŋŋamba enguudo Museveni zazimba yali aziguddewo mbugwe ogenda okuziggulawo ate waliwo omwaka gujjabeerawo nga talina kyagenda kuggulawo kitegeeza akyali tukala katembera saaya kwini olaba engeri gye bagiyoyoota ayinza okuba nga ate pulani y'okugigulawo 2-3 kaakati nga guno 2-26 agenda kuggulawo olweruwaffu aggule kubanga n'olwesaba bagenda kulutandika aggule olw'ennakawuka aggulewo wano kati gaza agenda okuggulawo kati 2-26 yabagamba nti saaya kwini mugiraba mulaba obulungi bwoliko olaba amatiribona nze kyenneewunyiza kiri kimu siri mu wa security era siri mu nabyabufuzi n'abantu bankwate bulungi ddala bali mu security lwaki enguudo ze mukola abantu batambulireko ate mubakuba kibooko okuziyitako mubakaka bukasi genda okusaaya kwini olabe abantu
babafoosera kulinnya waggulu bakkiriza kutambulira wansi simanyi lwaki mu Uganda anti wansi ekyateekisawo flyover abantu babo baleme kuleeta oyinza ebiba ng'osala emmotoka nekkoona lwaki bateekawo okusalira waggulu ekyo kituufu abasala emmotoka zibeere nga zitambula bulungi ekyo kibakola kituufu basooke bajjo n'apoliisi abakwata bodaboda mu luguudo wakati awo kuba ate kyekyobulabe ennyo akyo nze kyenkintu kyogeddeko nnyo ekyo nga kyekijja n'okunzisa kijja kunzisa naye musooke mugyewo abapoliisi abakwata bodaboda kubanga kyekyobulabe ennyo owa bodaboda aba aleese nga ali ku ayiwe omusajja n'aginyimira n'agikwata mu mayembe musooke mugyewo awo ate basobola okuvaawo munnange kubanga kati gwe mulyo gwe mubeerako awo naye ate ne mulagira abantu mbayita kunotuka n'okumukuba omuntu omukulu osobola okundagawo okuyita kyamazima tukiri nti okuyita waggulu eyo amu tuyina entengereza tosobola kumpisayira nze ndi wakukubwa ye ekirungi ekiriwo mu tawuni ŋŋendayo ddi tudde ku nsonga ya Kabaya wakalabe ka vidiyo Kabaya nga yatabuse obusungu yabugjeewo naye nno lwakuba nti nkukubidde nga nja twogere naye kijjukire luvannyuma nnyo nti beŋŋenda okwogera omanyiza simanyi kozesa lulimi luvuma nze omuntu waddemba okulowooza okuwulira nga nze amuvumi naye nga sivuma nze Kabaya ndabanga omulalu waliwo omulalu abaagembwa oba omutamivu abaagembwa anti kaakati eddalu lya mirundi mingi mu abalalu mumanyi bakasasiro kaakati waliwo n'omulalu w'obwongo kaakati waliwo n'omuntu ayeesula obwesuuza eddalu nga yeesuulira ku bantu eddalu kati Kabaya akola ki wabanga si mulalu yeesuulira ku bantu eddalu era nnyinza okulowooza akyoyinza kino kyekituufu yeesuulira ku bantu eddalu kuba nze suulirako ng'avumye maama we ekimu kulaga nti yeesuulira ku bantu eddalu onaku ali kumakya n'avuma nnyina olajja kuba mulalu naye kati yeesuulira ku bantu ddalu naye kyabulabe nnyo omukulu nga Kabaya ow'omu ghetto okukwata essimu yo n'ovuma abantu oba olina obutakkanya n'omuntu osobola okubwogera nga tomuvumye era ensonga yo neewulikika n'abutegeera bulungi era nja kusaba awo omusawo omukulu mu ggwanga asooka ajjeko Kabaya bamugyeko empapula za dokita nja kusaba omusawo omukulu mu ggwanga Kabaya bamwambula ekitiibwa ky'obwa dokita Kabaya dokita yasoma bwa dokita Kabaya nti yagambye nti mukulu Ssemakulu alina siriimu atali musawo yamulaba atya kubanga Kabaya si mukazi nti oli yamwebakako kakitegeeza ateekeddwa okuba Kabaya dokita kati nga mukulu Ssemakulu ono gyanywera eddagala naye kyabulabe nnyo okubanga ate bakiraaya nti bagenda abaasanguza kati nja kusaba abasawo ng'emwali mutadde akazito okulimba lwa gravity ne Kabaya museeko akazito wekibanga si kyekyo gavumenti eteeka essira ku bantu abatyoboola ebitiibwa by'abantu kubanga ngenda kuwa ekyokulabirako wano abantu bavuma abantu naye bwe bukya ku makya wiiki ewedde twakolako pulogulaamu naawe ngaaliwo omukulu omu yayogera ekigambo ne mbagamba ekigambo kino singa kyayogeddwa kyamukisa mubi ti ate omuntu gwe naweerako example bayizawe ate kati kuluno ye yavumye amanyi we ganzigweredde kuba nagati singa omwaliiseka yayogedde ekigambo kino bali mukuwadde South Africa gyali kakana ate naye yavumye naye omwaliiseka naye yavumye nnyo nga Kabaya anti bonna ngenda bakusensulira kuba nze obaye tobimanyi nze nkukubire ne gamba gyawo mbikulage bino ekyakabaya mbadde nkimanyi kaakati gavumenti amala okuteerawo etteeka kubanga bino si bya UCC bino si bya UCC wabula kati mukulu Ssemakulu nga ye waali tasobola genda kuloopa Kabaya okumuloopa asobola era n'okumusiba asobola naye ogenda kulaba ebibiina bya Nakyewa ebirwanirira ba Kabaya era ogenda kulaba balooya abalwanirira Kabaya munnange buli muntu yenna aba n'abawagizi be era ogenda kulaba abantu abavuma mukulu Ssemakula balengera n'okugattagatta obutambi actually lero nja kwogerako ne papa kakati tewali kyabulabe anko
kubanga omuntu omu anyigiriza omulala ate nga gwanyigiriza talina bwogerero. Mukulu Ssemukulu alina obusobozi obusiba Kabaayi era abusobolera ddala kuba Kiseka ye tasobola engeri gyali eri asobolera ddala naye oluba okumukwata bw'ati kati Kabaayi awo waloyinza n'okwekanga alina oluyimba lwayagala okufulumya. Ate yali abadde ddi ow'amaanyi. Omanyi ennyimba za Kabaayi mmeka? Kati gwe ky'omanya Kabaayi yagenda n'akola ensobi n'ava ewa Bobi Wine ng'alowooza tatuusa okwetengerera nga tanatuuka. Kati akola ebintu byonna ebigezesaawo okumala nti asobola okuddayo eri. So ng'ate kati Bobi Wine waliwo abantu be yaleka ng'alaba bulabi. Nga oyinza okugamba nti kapa ezaala abaana n'ebateeka awo n'egenda mbu yeekweka empulira baganda abagamba mbu nejjanga edduka ne bagwamu bw'egidduka gibeera miyaayu abasigala babeera baana. Kakati Bobi Wine alina abantu be yaleka n'abaleka mu Bobi Wine n'abaako abantu baagenda nabo nga Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bano ba Kabaaya baasigala ba Bobi Wine tebasobola kufiitinga mu Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwe buzibu obuliwo awo naye bwe tubanga kubanga Mwami Kenze Federation webanga weeri ndowooza byemu byonna biggwa wano. Federation eteekeddwa okubeeramu abakwasi b'empisa. Anti teyinza kukwata atagiriimu, waliwo abatagiriimu. Buli muyimbi yenna ateekeddwa okubeera mu Federation. Andi kankula ekintu kiri kimu UPRS ogiraba. Buli muyimbi ateekeddwa okubeera memba wa UPRS. Kyokka singa Bebe Cool taba memba wa UPRS. UPRS negenda mu field okukwata ennyimba z'abayimbi abali mu UPRS. Weesanga olumba lwa Bebe Cool nga lukozesa buyeebu mukwata. Etteeka limulagira. Kakati Mwami Kenzo ateekeddwa okuvaayo bunnambiro ku bantu bano abayimbi abaweebula abayimbi bannaabwe. Akisobola. Kenzo amaanyi agalina. Kale ayinza obutasobola kukikola asobola okukyogerako ng'aza we adde ayogera. Asobola okukyogerako n'agamba bannange si kirungi bayimbi bannaffe kubanga tubavuma. Oba olina obutakkaanya n'omuntu mwefule ntomulaba. Naye Kabaaya ng'oggyeko okulanga enviiri kuba nali mulina okusiba enviiri zasiba ezo n'awagira abasaaluuni kiki yali akoze ekigatta ku ggwanga lino. Ng'oggyeko okusiba enviiri ogenda mu saaluuni n'awagira abasaaluuni kiki yali akoze ekigatta ku ggwanga lino. Kyoyinza okugamba nti kino Kabaaya tumwenyumirizaamu kiŋŋambe. Ayimba wa? Nze ebbanga maze mu industry siri okukakkanya Mwami Kabaaya nze sifunako muntu amunsaba. Naye ate nga weewaawo ayimba nga woogambye. Ayimba wa? Kale ayimba. Kati olwo ali mu kuyimba. Kati awo ali ku stage ali mu kuyimba. Kubanga nze natunuulidde obutambi bw'abaana bazze bavuma abantu. Bannange baganda njala twekube mutima okuvuma kususse. Kabaaya essaawa ya leero oyina abaana. Njagala osooka weeteeke mu ngatto za Ssemakula. Kya mukisa mulungi twafunye chance n'okutegeeza nti mulwadde. Naye Kabaaya oyina abaana. Kati essaawa gw'oba oyambala ekitiibwa kya Ssemakula okyambale nga Ssemakula agamba ggwe ebigambo ebyo ng'abaana bo babiraba. Kubanga olina omusaayi ne mukulu Ssemakula era omusaayi gwe muna mumyufu weeteeke mu ngatto ze. Osobola okuba nga olina obutakkaanya ne Ssemakula naye okuvuma si ye solution. Oba okumulangira obulwadde obumuluma si ye solution kubanga talina gye yabugula. Ate bumanyikiddwa obulwadde nti buli mu Uganda talina gye yabugula. Ayi nawe mwenyi tunakwekebeza yadde gwe oli musawo. Kale gwe oli muno tulaga mpapula zo
kwa ezasimako twetaaga kuba nazo ngeri gy'olidakita wamazo zitugamba natulaga mpapula zoggwa naye ensi egenda kutambula bwetyo wano tuwulira tewaliyo kibiina omugamba simanyi tulwanirira nyumba tulwanirira Nambwa yabeere mu nyumba tewaliyo kibiina kyonna kisobola kulwanirira abantu batyoboolwa kibiina kyera ng'amaanyi kigajjawa because ojja kitandikawo okwate ku munene mu gavumenti nabo batyoboola bakiggale kubanga ante ebintu bitandika mpola mpola kati Kabaya leero ako avumye mukulu Ssemakula n'amulangira obulwadde kati era wogenda ku social media za Kabaya ayinako abalayikinze vidiyo ze ayinza okubanga ali mu mitwalo ng'egi mwabo mulimu abakakasa ebigambo bye ti omusajja ono byayogera bituufu ebbanga erineetooloola nga n'omulala bakakazindalo ng'akwata Jofule Lutaaya nga naye avuma mwabo ebbanga erineetooloola nga oli abakakazindaalo ng'akwata Ajaluuna ng'akwata Sophie Nantongo ng'akwata Irene Namubiru batandise okugenda nga baweebuula abantu ekibuzo kiri nti mmwe abavuma abantu mutiira baani muyina bamaama bammwe temuyina bazadde bammwe temuyina baana swalira ku baana bo kituufu kubanga Kabaya kubeera mu ggeto bwe gy'owangaalira naye gwe gatugamba nti buli abeera mu ggeto empisa nsiwuufu kubanga ffe twava mu ggeto ne twebuulirira ng'abantu weyaga tuga nti abeera downtown tebategeera osobola okuyisaawo mmese nze nyina abantu bangi bayizayo bendabanga abantu bakulu nino laba oli ng'atyoboola omukati waliwo ono omusajja ennaku zino yali yasirika ono Asani Mpombo ow'e Dubai naye mulaba Asani Mpombo omusajja mukulu nno atuse n'okwobuuzibwako era nziyomu ku bantu bensinga okuwa ekitiibwa niye akwata essimu eno owulira ng'ali mu kutyoboola abantu abakulu abatakkiriziganya ayina ne vidiyo gye yakoze ng'agamba nti yani ono abadde ku Ssennyonyi Diini Lubowa nti abagoberera Diini Lubowa saava mbizzi ayogera omwami agamba goyinza okugamba nti abamugoberera bonna mbizzi era n'agamba abapositinga mbizzi za Diini Lubowa saava naye ng'akyogera musajja musiraamu kati nga ye tiyategeera kutegeera nti abagoberera Lubowa Diini Lubowa simanyi oluusi mulimu n'abasiraamu kati simanyi oba ne basiraamu banne oba nowe yabavumye nti mbizzi oba yabajjeemu ekyo saategedde kakati nze ndaba essimu zino zigenda kutuweebuula nnyo bano nagitaddewa vidiyo essimu zino zigenda kututwaza nnyo eri abantu baffe kuba wotuuli omusajja ngaoyo muna bizinensi ng'asobola okukwata essimu yino wagirabye Diini Lubowa saava yalidde ebigambo bye kivola omuganda agamba nti abadde aziza amazaalidde gw'okira otudde ne bw'osituka omukira Diini Lubowa yawaddeyo okwewozaako kwe mu buwandiike ew'omulamuzi ku musango Joel Ssenyogi gwe yamuwaabira ogwakalebule mwe yayogeredde ebigambo ebingi n'atuuka wano wenjagala muwulirize yategeezezza omulamuzi nti ebigambo ebyogerwa mu Joel Ssenyogi ayinza okubeera mpanvu nekyamusamujoge wagirabyeko kakati wotunulira abantu ng'abo ng'akulaga nti ono Seeka Aji Mpombo alwanirira nkyukakyuka nga tannagifuna naye ng'asobola okugamba abantu nti abagoberera gundi muli mbizzi wanaafuna enkyukakyuka n'abeera mu buyinza agenda kubasonyiwa kitegedde bulungi kubanga nze siri mu levo ebulira Aji Mpombo simanyi myaka gye naye musajja mukulu ate munnaddiini ateekeddwa okuba nga aweebwa ekitiibwa nze kuliko abantu batunulira ku social media anko amanyi ne gakuggwamu waliwo omusiraamu mulala kubeera simu yange eri bagibba yagamba omuntu nga si musiraamu ne womusanga nga afa tomuyamba n'agamba abo ne wabanga azimba kkanisa togisaako yadde siringi ebibiri
nenze uncle series nakwaka bazimba muzikira basira bayita mutabu sijimanyi na muwendo emizikiri gye nakazimba nze sijimanyi siri musiraamu ate era sivula musiraamu kati nze obulamu bwange nze mpuliza nnyo Seeka Kiti tewali siddi ya Seeka Buyondo gye siina waka wange omwana omulongoofu ojjukira gye wavaawo simanyi tugyewo omukazi oyo Sheeke Buyondo buli siddi ye njiineka naye siri musiraamu kakati wabanga munnaddiini Asani Mpombo gwoyinza okulera omugamba Seeka osiibye otya amaseeka amaji Mpombo sonyo baseeka aji Mpombo Asani mbadde mpakana ne Umaru wano angayimba ogende Makka kitagisa ssente bwekiti naye nze Pawulo anze David atakulimba aba David ogende Makka kisoboka ate okukitegeera ekyo singa ate osiraamuka kitegedde bulungi naye okutta essimu yo oli mugamba abantu nti abagobera lwa ddiini lusaava mbizi awo naavunjagaliza obusiraamu kambuuzeemu ki ekirina okukolebwa naddala kati Kabaya nga speech gye yavuddeyo n'ayogera ekirina okukolebwa anka okusiza nti Uganda buli muntu waddemba okukola kyayagadde mu Uganda okuggyako ng'olumbi bakulu bali mu gavumenti be bokka bannaffe bakyalina amateeka agasobola okugatuukiriza naye ffe bano bantu ba bulijjo simanyi ba mukulu Ssemakula simanyi bano ba Mwami Lulesi kale abantu abalala abo mugenda kuba abaana babavume ate katandika butandisi naye mu byonna gye bigenda okuggwera nti bano be muvuma baganda bammwe era ekyogenda kubanga Ssemakula ogenda kumusanga tali mu konvoyi emutwala ng'emmotoka agiriko bwogu asiba gambe oliotya Kabaya Umaru Kisekka ne wanaakuba ekyo emyaka 10 wano weewaka era munnange ojja kutambula Umaru Kisekka ffe tubeere nga oyagala okulya kamere ogende ku paka lasiti olyewo omwezi owulye ng'ogikooyi ogende ku ekyandeemu olyewo owulye ng'ogikooyi ogende ku luwombo owulye ng'ogikooyi ojja genda ku papaazi Ssemakula onaamutunulako otya kubanga Umaru Kisekka yagambibwa nti ye mu bigambo bye era nisa agamba bannange embwa zaagala olubalaza olulongoose kanempuliriza nnyo ninde empuliriza embwa n'agamba gwe ka Ssemakula twali twakuleka dda tubanjiza kabaka ng'oli eyo sirisi Umaru Kisekka obanja kabaka ngaani munnange nno mengo balina abajoogere waliwo ebintu byetukola nga twetumiikiriza nga twagala abantu batulabe nga tuli mu kabampaani naye nga sife batuufu baabyo kubanga obwakabaka bulina obwogerezi bwabwo Umaru Kisekka okubanja kabaka si mutawaana eryo ddembe lye limu bwassemateeka okumubanja okusinga ye mu ntegeera ye oba nga bamugamba nti mu luli olyo ateekeddwa okubanja kabaka tekiina mutawaana era nange nsobola okumuwa ebintu 100 naye n'otuuka n'okugamba nti Mpuuga Katikkiro n'oddira ne musaala yesinza okumwewuunyako yabadde asaba mu ssaala nga tasaba y'Abayisiraamu ng'ali mu y'Abakatuliki nti nsaba Mukama Katonda otegekewo enku ezookya Katikkiro ng'oyogera Katikkiro ebyo yavudde okubanja kabaka ng'ate amanyira bumanyizi bantu ovudde awo kati kyenjagala Umaru Kisekka asookaddemu ate akola nalisinsi bulungi asookaddeyo oluyimba lwa mukulu Ssemakula si luyimba lupya asookaddeyo yeetegereze oluyimba olwo lukadde yaluyinza okuba nga luyiseeko omwaka nga mulamba wabula social media eno erina ebintu byereeta ne bifiitinga n'embeera eriwo ne society Yudaman alina oluyimba Ameria lwakolera nnyo Ameria mu kalulu Bob Wine yayimbako oluyimba luyita tebutwawula mu kalulu lwakola nnyo waliwo ono omwana Brown Sugar ennaku zadde alina akayimba ke nga abaana baakazza nga katambula nnyo kakati Umaru Kisekka osobola kubanga olina point yo nga ntuufu kubanga oli mwogezi mulungi naye nga tunakwogera kintu so kumali kikolako analysis kubanga isooka tulina YouTube wano weeziri genda ku YouTube ya Ssemakula osooka osaakinga oluyimba luyitabeerawo omanyi lwafuluma ddi era oluyimba olwo omukulu Ssemakula yasooka oluperforminga ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka actually nti yalina ku program naye yajja n'ayimba oluyimba olwo kati oluyimba olwo omuviirako nayimbidde Kabaka muganda wange Umaru Kisekka oluyimba bambi lukadde
lukadde si lupya era nze nja kukusaba mmanyi nti otegeeranga ggwe omuntu n'oba musibu otya ak'obuntu okyakayinamu okukwata essimu yo ng'ewadde ogikutte n'oddamu ne weetota tolina kyovaako era ojja kuba omenyewo biri byonna okugamba nti nakoze ensobi oluyimba luno lukadde totya kuswala era tujja kakasa nti omala kisekka tekirina mutawaana Kabaya ne waateetonda yesu alina mutawaana era nze Kabaya sina kimusuubiramu naye ate olumu kiseka yinki alina byemusuubiramu tomusuubiramu kwetonda ye okwetondako tekulina makulu anti Kabaya kati omuntu yenna nga alina byakozesa tawa bujulizi mu bantu kati ate omaliseka andabikira ng'omusajja omusiraamu titanywa mwenge tanywa njaga 24/7 abeera ategeera naye kati Kabaya actually n'okumwogerako tuyinza okuba nga tukoze ensobi nzandize omuntu wenkizuula nti tategeera byentegeera mbasaaga nnyo okumala budde kubanga egyo emyaka gya Kabaya kati singa yakola dde essomero ani ate Kabaya ye mwennyini yeetaaga kuba nga alumirirwa kuba ye ate embeera gy'alimu embi era Kabaya ali ku kana akayimba k'enkoko ya mutamiivu olukeesa lwembala anti Kabaya awo waali kati Kabaya okumukwata n'omujja mu ggeto n'omuleetako ng'ate newaffe ennaku 3 afa oba asobola okufiriiza kati obulamu bwalimu bwayagala kyovula nkugambye munnange osobola okuba nga olina gy'olima eyo n'okwatayo enkima n'ogisibamu omugwa n'ojja nga ogiwalula gwe kasi ogituuse waka mu lujja n'ogijjamu omugwa odduka edda mu ttale nkugambye singa oba olina gy'olima n'okwatayo enkima n'ogisamu omuguwa n'ojja nga ogiwalula wogituusa mujja n'ogijjamu omuguwa edduka edda mu ttale osobola okufoosinga embuzi ogitwala ku ttale tosobola gifuusinga kulya kati mulimu abantu nga Kabaya nga era owulire nti Kabaya era mbonna nze ndowooza mukulu Ssemakula bayinza okulowooza Kabaya taliimu lwaki tamusiba oba yamudamejinze nnyo tekikola makulu anti era mukulu Ssemakula waddembe okunyiiga ng'omuntu era ayinza okuba nga yanyiize naye okusiba Kabaya tekikola makulu amuleke ensi ejja mulamula ensi ejja kulamula Kabaya ensi ejja kulamula Omala Kisekka anti ne Omala Kisekka olunaku lumu omwana ajja kukwata essimu avume maama we avume mukyala we avume omwana we kati wanaamala okukola akavidiyo ako ng'atudde mutege okuvuma kibi taliddamu kuvuma Omala Kisekka nze manyi asobola okulizoninga bulungi nnyo nga tavumye asobola okulizoninga bulungi nnyo nakola nalisinzize bulungi nga Kabaya abadde asirise ekyamuviiriddeko ekyo anti ngawe nti Kabaya essaawa ya leero Kabaya talina makulu no munnange Kabaya alina makulu ki nkubuuzizza Kabaya kiki kyakoze kye tuyinza okumwenyumirizaamu kunywa njaga kusiba nviiri kubeera nga mukyafu buli ssaawa kiki kyoyinza okugamba nti tumwenyumirizaamu kale kyoyinza okugamba nti ngawula nti Omala Kisekka ntono akyali muvubuka muntu tukyaliminamu essuubi nti Omala Kisekka tumwenyumirizaamu essaawa nakyasobola okuba nga akyavuma abantu abalala Omala Kisekka tuyinza kumwenyumirizaamu ki manya Kabaya tukyayinza kumwenyumirizaamu ki tewali kyesobola kwenyumiriza mu Kabaya katukolemu katini bwe tuti tukomewo